Nasazi. Ekibuga Kampala kye kimu ku bitundu by'eggwanga ebisinga okubonaabona n'ekizibu ky'obujama nga kino kiviira ddala ku bantu abangi abatafaayo kuwa we basuula kasasiro okukakkana ng'avuddemu endwadde. Ate bwe kituuka ku bitundu by'omugotteko mwana wattu gujabagira anti buli w'okuba eriiso bw'oba wa mmeeme ennafu oyinza okutanaka. Owange wanjawulo ziri mu nsi endala. Kati olunaku olwaleero abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu n'ekitongole kye KCCA ko ne bannakyewa abalala basibye mu kitundu ky'e Katanga omuli enzigotta nga basomesa abantu akabaate akali mu butafaayo ku kweyonja. Katanga kye kimu ku bitundu 62 ebyanokolwayo mu Kampala ng'omuli abantu abasula mu nzigotta ab'ebyobulamu baludde nga balabula nga bwe basula ku bunkenke olw'okukwatibwa endwadde eziva ku bukyafu. Katanga nga siraamu nene nnyo kasasiro tusobola kumumaintaininga ffe ng'abatuuze ba Katanga okusinziira ku nfuna yaffe n'embeera yaffe. So bunno mbadde nsaba at least buli wiiki tusobole okufunangayo ku mmotoka ya kasasiro nti ekizibu ky'ebisaaniiko tekisobola kukwatibwa KCCA yokka, tusaana ne minisitule bw'ebeera eyo ku lw'okubanga kya bya buyonjo erowooze ku kawempe. Ng'oggyeko okusula obubi kasasiro gukyali mutawana munene eri bannakampala ng'ekibuga kyonna kiva mu kasasiro asukka mu ttaani 2500 kyokka ng'asinga mpaawo amuyoola okukkakkana ng'akulukutidde mu myala egizibikira. Katanga mmanyi nti wali abantu bangi nnyo abafumba emmere abayinayo bu restaurant obutono obuloogi obw'enjawulo obwo, so tulina okufuba ennyo okulaba nti tusobola okuyonja ebifo byaffe. Essentially, the national statistics indicate about 33 children who die daily due to diarrheal diseases. But also diarrheal diseases don't stop at only diarrhea, but they also lead to stunting. Children who stunt, who don't grow properly to maturity, or maybe they are growing but they don't attain height, they are not well-fashioned and productive, it's because of diarrheal diseases. Kati ab'ebyobulamu baagala abatuuze batandika okweyambisa kaabuyonjo mu ngeri entuufu newankubadde ng'okunoonyereza kulaga nti buli bannayuganda 16 tebalina kaabuyonjo ezituukana n'omutindo. Kubanga kati bw'olaba emyalo enkuba kati egenda kutandika okutonnya, bagenda kutandika okutuyita Ministry of Health mwanguweko mujje mujjanjabe kolera ejjeetya bujama kulyabbi. Mu ngeri ey'okukola ng'ekyokulabirako minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng alaze abatuuze engeri entuufu ey'okunaabamu mu ngalo ng'emu ku nkola eyinza okutangira obukyafu. Number 1, you have heard about cleaning the area. That is important. When you are clean, the diseases are fewer. Justin Nachibule, Agafeyo, ku Spark TV.